Police Inspector of Police Obula Emmanuel Luson ng'atemera mu Jjobukulu mwena kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'Ekumi omwaka ogwa 2021 mu bitundu eby'Ennalia Housing Estate mu municipality y'Ekira yatta omwana Patience Namawejje. Kigambibwa nti Obula yasooka kufuna luyombo wakati we ne musirikale munne Corporal Monda Joel n'abafamire ye ekyaviirako n'okutandika okutulugunya abaana ba Monda n'abaana babekennyini bazaala okusinziira ku bujulizi obwaleeteddwa oludda oluwabi nga lukulembeddwa Mutumu Kashaba Meria nga baleeta abajulizi 7. She invited court to look through the following while considering the sentence. 1. That the convict is a police officer, well trained and of a high rank. Omulamuzi Margaret Mutonyi nga yali mu mitambo gy'omusango guno agamba waliwo obujulizi obw'enkunala obulaga nti Obula bwe yamala okutuga omwana wa munne n'amuwanika waggulu ng'akozesa ennyota ya yunifoomu ye ya poliisi nga nnyina w'omwana ono Talika Lydia nga taliiwo. Kigambibwa nti okumutuusa ku kino yamuyita gye yali ng'asoma ebitabo ng'asinziira mu bujulizi obuleeteddwa omulamuzi Mutonyi akaliza Obula emyaka 5 mu nkomyo kuba ekikolwa kye yakola tekyali kya buntu nga ne bwe kityo tasaanidde kubeera mu bantu. On remand is there for 7 months and 21 days. Considering the gravity of the offence of murder, the manner in which it was executed, the need to protect children who are the future leaders of tomorrow, and the importance of deterring others from engaging in similar criminal conduct, the convict is sentenced to 50 years imprisonment less the period he has spent on remand, which is 7 months and 21 days, leaving him with a period of 49 years, 4 months and 9 days to be served subject to remission. Agamba niwe yaleetebwa mu kkooti talagangako kwekuba mu kifuba olw'ekikolwa kye yakola. Inspector of Police Obula bwe yasingisibwa omusango yasaba omulamuzi okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu olw'okuba ng'aliko obulemu, wabula omulamuzi amutegeezezza nti kino tekisobola kumutaasa. Apart from being a first offender and a person with some disability, court has not found any mitigating factors. His disability did not prevent him from committing the heinous crime. This court has therefore not considered it as a mitigating factor. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.